Yesu ebazibwe. Inze nafuna olubuto olwasooka ne luvaamu. Nefuna olwokubiri n'enduza alumana n'amalawo ennaku 10 n'afa. Nengende ewaffe nagenda okudda ng'omusajja ngamba kimu dewammwe nja kunona nga nkwagala. Ngamba omusajja ono abalaka ki nengenda nengumiikiza ne malayo nga wiiki 2 ne mugamba nkooyeyo njagala kudda naŋŋamba atodda kati ne mbala ne ŋŋamba kangendeyo kiro mu lumbe. Namusanga kiro nga gyali ne ntula naŋŋamba gwani akuleese ne mugamba nze nkomyewo waka naŋŋamba ddayo nja kukima ne ŋŋamba siddayo naŋŋamba toddayo nze sikyakwagala ne mugamba gwamanyi kati kumakya naŋŋamba fuluma njagala kugalawo nnyumba yange. Naŋŋamba ono omusajja wasulawa maama wasulawa nasula mu nyumba naŋŋamba wasula ku buliri wasula mu ddiro nasula ku buliri ye nasula mu ntebe netubeera kumakya naŋŋamba fuluma nenfuluma nemugamba kati nno nzizeeyo wakoba wangambye nzeeyo waka we natuuka mu kkubo nagamba sidda mu kyalo nenzayo ku mulimu gye nali nkola ne bampa omulimu kati wano ku Easter Monday nenzija wano nasoose kusaba ne mbagamba kangende nsabeko nenzija wano nagenza okuddayo nga baŋŋamba ffe twakukkirizaako genda twafunye n'omukozi omulala niŋŋamba bannange nze buzibu ki bwe nnyina nenoonya ku magezi nenoonya ku magezi ngenda okkuba ewaka bagamba ddayo ewabbaawo bannange nziwawuya nga bikususeeko nga buli kimu kikutabuseeko neŋŋamba kannobeere wa Pastor Tom. Maama komawo tubulire bwa kakati maama wakujja wano omutima gwadde gufaanana gutya tubulire bwadde butabanguse nawadde mukaawu nga sisalikako na musale nga totalika wadde mulokole naye nga ndi mulokole naliko ebyobulokole ebyedda ng'ogenda mu kyaki n'omalayo mwaka mulamba tokyuka neŋŋamba nebyobulokole kambiveemu wooli omwaka oguwedde nenkeerawo n'omwaka ogujja wobeera neŋŋamba nze atakyukako nfaaki ne Katonda wali banjagala ali nnoonya kati nali mpuliriza rediyo neŋŋamba mpuliriza otyo kati olwatuka neŋŋamba nali ntega rediyo ngenda owulira ntuuka ku muwanguzi sawanika neseka mpulirizaako neŋŋamba ate bano nga boogera byanjawulo ku bulijjo byempulira neŋŋamba kwasa tumulumu kumeka ku Easter Monday kanzije nenzija kati gonna zeeyo ne baŋŋamba nti manya mbusimanya tetwagambyeko kugenda ne mbagamba kanzireyo gye nnabadde kasabasaba okuva ku Monday paka lwa mukaaga ku Sunday nanoonya gyenzira nabagamba abakazi banobera wano n'owakana amina kakati omulabye nti ebintu byonna ne bitabanguka omulundi gumu nga tolina kyakudda mutundwe balijoogerako kirala naye ku kyokutulera etuleze anti munange buli omu gyali buli atalina nawakubeera buli ndooza obujuliza omukyala mubuwulidde nti ensi yatuka nefunda wala omulimu guweddewo amaka bamugobye ewaka nabo bamukubidde essimu owayetodda n'alabira ddala nga alina genda ku mutudde gye basaba okuva ku Monday paka ku Saturday naye nga ensi bwete bwefaanana tulina kwebazayibaza Katonda nti mu biseera ebyo nga ali kunoonyawo okubeera nagamba emutunda yagendayo okubeerayo bubeezi because yali talina wadda twebaza Mukama nti nate yamala najjayo obulamu because alaba ekitangaala n'akola ki n'aba nga akukkiriza Yesu Kristo okubeera nate omulokozi we oyo nga tumuvuddeko tulina mami omulala addako waneeno nze I believe family ziyamba naye buli muntu akuyamba ng'akuli waggulu buli muntu ajja kwagala akubeere waggulu kati yeyo story yo omukyala gwe ngenda obbawa obujulizi obuddako nti naye buli mulimu gwe yafunanga
nga wafunamu obuzibu addukira wa brother we namunyumiza kino baba kino tekitambudde wekiti bali kunjira we bati bino nafunyo akalimu so nga gwanyumiza ate yadde eri n'agenda ku mirimu gyakola ate namukuba enfuufu era na realizinga oyalekerawo okumubulira ebimufaako obulamu ne buddamu ne bumutambulira emirimu nga gitambulira ddala nga tebakyamugoba kumbe brother we yali amulimirira ku mirimu gyonna gye yali akola kuba yali amubuulira buli kimu so ndowooza mulaba n'obuli obujulizi obusose nti mama we yatuuka ekiseera n'abanga nabo bamukoowa beewaka ne bamukubira amasimu nti todda buli omu akagala oli waali so omubeera mu maka mweyise bulungi woolirongosaawo kyekyo ekijja okukomyawo nate nga ensi egaanye kankuwe abakyala bano waliwo n'oyo asembayo nkwadde obujulizi busatu olunaku olwaleero era nkusaba mukama nkuwa omukisa ng'obuwuliriza Obaluganda nze nali UK nga nfuna emirimu gyange nga ngiruzinga nasooka nefuna omulimu nga gw'amaanyi nenduzinga omulimu gwange ne bajja buzi bosajja buzi nampa ebbaluwa naŋŋamba nti bangobye naye nga talina kintu kyonna kyaŋŋambye kati nebwe naluzinga ogwo omulimu nenzamu nenfuna omulimu omulala ate nga is very hard nga sina mpapula just bampa like tusaba omuntu nakwa passport nga ogenda kulimba nga passport siiyo nga kwegendereza okunoonya omulimu lutalo nenfuna omulimu omulala era bosi najja naye nga na brother wange nga nkubira essimu nga yaŋŋamba Hamida bw'oba oli ebweru eyo olina otubuulira wa wooli kubanga oyinza okufuna obuzibu singa oba ofuna obuzibu ng'oli eyo muneetina okumanya wooli so nga buli lwe nfuna omulimu nga mukubira baaba nfunye wano bayitawo bwe bati ne bwe bati nga mbimubuulira naye nga nduzinga omulimu like in 2 weeks nga bajja ne bampa ebbaluwa kati omulimu ogwo ogwokubiri gwannuma nenkaaba naye nalina ne bange nga mulokole nnyo nga bamuyita gift n'agamba Hamida toddamu kunoonya mulimu tunoonye Yesu n'agamba dde olokoke oli mu byakukola Hamida lokoka biveemu biki n'agamba kati tusabe toddamu kunoonya mulimu bane twasaba ne tusiiba n'agamba tugenda kusiiba gift nga asaba nnyo nga ne bane baffe bonna yabalokola basinga baalokoka so gift n'agamba nti tusabe twasaba banange mukama gyali ate awulira you people banaye mukama awulira you people abantu abamu like nze nali musiraamu naye nali ntekinga ebya Yesu ebyobulokole for granted completely ng'abantu batugamba byakiyaaye naye banaye mukama bwakukolera ekintu you really believe banange twasaba ne tusaba ne tubeera nga tusiiba gift n'agamba musiibe temuddamu kunoonya mirimu tunoonye kyaki tunoonye Jesus you people banange twasaba ne tusiiba that week waitandooza mu mwezi ogwo nendotanga nwana ne brother wange neŋŋamba what nga tulwana nemukuba nemusindika eri n'agwa wansi n'agwa mu kintu kyali kiringa ekiwonko nenva mu kirooto neŋŋamba what omuntu ono nali mukolera like natandika bizinesi yenze munoonyeza abaana ab'essomero biki college everything kati nga tulina plan alina plani ze zonna ziri kunze tugenda kukola essomero tukole biki olunaku lwe namugamba nti nfunye visa ngenda ebweru bannange teyasanyuka abaala bonna baasanyuka abaala baagala nakkaaba naye yeyaŋŋamba mpulidde Hamida mpulidde bannange yanyiiga you people yakubanga amasimu waliwo omusomesa we yali yagenda e UK ng'amukubira essimu omusomesa oyo ng'ankubira amasimu Hamida wafunyewo omulimu wa nga mugamba ndi wano bwe wati ne bwe wati bannange you guys nga bangoba ku mulimu omusomesa oyo ng'ajja gye mbeera ng'ajja n'agamba Hamida ntegedde wooli kiri okay nga bangoba ku mulimu
bannange bwe naloota that time nenzirayo nembuulira abaana bannayuganda abali e UK ne bagamba mukama yakulaze Gift n'agamba Amida n'agamba mukama yakulaze omulabe wo kati neŋŋamba no ekyo si kituufu brother wange my favorite mwagala nnyo nno tekisoboka ne bagamba kati ekyo mukama yakikulaze kati gwomanyi neŋŋamba kale sigenda kuddamu mubuulira bintu byange naye sisuubira nti ye yakikoze kubanga ayinza okuba ayina mukwano gwe nga bwentyo bwe ndowooza you people nalekerawo okubuulira brother wange gye nkola tebaddamu kungaba ku mulimu nenkola ne bampa abasupervisor nga everyone is my friend nga tewali yadde omulabe wange bane these guys babantu bajja ku mirimu gyaffe ne balaba boss ne batwogerako nga tomanyi nga brother wange mbwe mukubira muga baba lwaki nduzinza omulimu gwange baba Hamida omanyi oli senga waffe senga Hamida gwe bakubulamu erinnya wapata omusibudde kati egy'emizimu wabeerawo emizimu egikutambulirako ebintu bwe bityo olusi ate olaba wagenda tombuulidde wandisoose n'ogendayo simanyi n'okola biki brother wange nga bebyaŋŋamba eby'emizimu ne ŋŋamba what naye bane you people saddamu kuzinga mirimu gyange nagendanga ku mulimu nga everyone is my nali ku mulimu nga buli omukwano gwange ng'omulimu guli gwe nasooka gwe bangoba nga buli omu agamba natuuka ewaka nebaka mu ddeeka y'abaana bange kubanga nali nga nsabira mu bigere bwe natuuka ewaka nga sinanaganaaba nkooye nga naganaaba sikola ki nagwa mu ddeeka ne neebaka mangu ago omwoyo gwange gwanvaamu nendaba Aneeti nga yeebase wali mu ddeeka y'abaana Aneeti omulala n'ayimuka mu bbanga n'ateekayo. Abooluganda Musumba Dani bw'aba ayogera ku kye bayita eggulu ne Geyeena gyebiri. Bwe natuuka ku geeti nga kuliko abasajja baali babiri nga balina ebiwawaatiro be nakkiriza nti baali bamalayika ne bambuuza Aneeti olagawa ne mbagamba nzize mu ggulu ne baŋŋamba ggwe kwoga omutima omu bwe yaŋŋamba nti kwoga omutima ne ntegeera kye baali bannenya mukitegeera ne banga tosobola gwe kuyingira ggulu naye nga Abooluganda nali nva kusabira 5 hours bwe baŋŋamba nti gwe tosobola yingira ggulu amangu ago ne ntegeera kyali kinnemesa okuyingira ki kati omu naŋŋamba katukulengezayo bulengeza naye tosobola kukola ki gendayo ne bagula ekigi kyali kinene nnyo malayika naŋŋamba lingizaayo bannange ne nningizayo nga walungi nendaba abakyala nga beetisse ebibbo ebiriko ebibala abalala nga bazannya naye ng'eri enso gitunulira amaaso go ge gakola ki olwagira malayika nankwata omukono nga akomawo tosobola kugendayo eyo naye nga nva kusabira hours mmeka 5 mukitegeera kati omumalayika nakwasa omumalayika ono omulala naga oyo mutwale gy'alina okugenda ne tutambula olugendo ng'okuva wano obanga ne Masaka ne tusanga geeti endala omusajja n'agigula nga muliro. Musumba Dani bw'aba agamba nti mu Geyeena waliyo omuliro waliyo omuki omuliro si byakusaaga omuliro guli nga gwaka naŋŋamba baŋŋambye nkusuula omwo mukitegeera lwaki mbadde wali omwoyo mutukuvu naŋŋamba genda obannyonnyoleko we wakoma amiina malayika naŋŋamba ngenda kusuula omwo. Abooluganda nenenya nekiri kye baali baŋŋamba okukola neŋŋaana nenfukamira wansi neŋŋamba malayika munnange ngenda kikola naye nga mu kaseera ako nali sirina buyinza bukomawo ku nsi okugyako bo nga banzikiriza mukitegeera ko ye naŋŋamba oli agambye ffe nze nkusuula eno taŋŋambye kuzaayo nenenya n'omusajja w'omukazi gwe nayagala n'akawuka kennatta. Abooluganda omuliro gye guli omuliro nga gwaka nalaba nga bwe bankanyugayo nzenna meltingirawo katugambe mukitegeera nenenya nenkaaba amaziga katugambe nagerageranya omuntu bw'olemerera okuyingira eggulu kibeera ng'omuntu bw'oyinza okuba oba nga wassa omwana wa pulezidenti n'ogenda wekweka mu kaluumu akamu nga tekaliiko luggi lw'emmanju naye muzeeyi n'asindika amagye ne gakeetooloola engeri gy'owuliramu y'engeri gy'owulira ng'olemereddwa okuyingira ki eggulu nakaaba amaziga mpaka
malayika we yantunula nangamba lengera nno nengamba kati omuntu olugezigezi lwoba nalweno ku nsi bw'ofa osigala nalwo okupalapalanya mwabakulakula ebinnyo kula ebinnyo weefuula mugezigezi okusinga Katonda kati nange bwe nali era bwe naffe ebyo byonna nafa nabyo nagenda nabyo ninga naye ono malayika atansasira lwaki sisala amagezi nefulukinga eggulu era olwagira nentandika okusalasalawo amagezi kati muli nantegeera naseka nemuleka nemuviira nengamba ngenda kuddamu ntambule nja kuddamu ntuuka eri wa malayika eri anyingize mu ggulu nentandika okusala amagezi waliwo ekkubo nentambula nagenda otuuka eyo nensangayo ebitonde nga biringa ente embogo nenga birina ku mutwe amayembe obanga 40 nga ku face kuliko amaaso nga 30 gonna gatunula nebimbuuza olagawa nembiganjagala genda mu ggulu nebingamba babategeeramu mulina olugezigezi mujja fulukinga ego ddayo eri gyolesa kale teri kufulukinga mukitegeera ng'ebintu biri bitiisa ebisolo biri obanga kisolo kirina amayembe 30 amaaso 40 gali ku mutwe nekyogera kingamba ddayo bannange nakomawo emisinde we naleka malayika we namusanga ng'ayimiridde n'aseka nangamba badde olowooza osobola okugenda eyo toyina wosobola kuyita mpaka bwe nadda mu buto oba neneenenya okwenenya kuli okwebuziba nankwata ku mukono nangamba kale tuddeyo ate era ne tutambula olugendo ng'okuva wano mpaka Masaka mpaka ku geeti gye yaleka oli n'amugamba omuntu ono yeenenyeza nnyo tumutaddeyo ku nsi abooluganda ne banta nenkomawo emisinde nzijukira ebiseera ebyo natuukira ku Prayer Mountain nendaba abantu nga bali mu kuzannya abali mu mboozi abali mu kwekwana nentunuulira nengamba kale bano tebamanyi nti waliyo kigeyeena abali mu kwepena kakati ngera ndi mu bbanga mpaka era bwe nagendera mu bbanga mpaka Salama gye nali ŋŋambeera nenyingira mu nnyumba yange era nenengera neetu wali mu katanda era nga nyimiridde wano wabbali abaluganda tulimu abantu bameka 2 naye omuntu Katonda gwayagala akyuke gwe mutima gwo bwe gutalikyuka tosobola kuyingira bwakabaka bwaki bwa muggulu abaluganda mu bufunze natandika okutunuulira neeti ng'afaanana bubi naye nga nyina omuyingiramu nemuyingiramu nga bula bwe twambala engoye nenzira engulu ngenda okukwata akasimu kange kubanga nava mu kusaba ku ssaawa 12 nantuuke waka saa 12:15 nebaka 12 awaana ez'okumakya naye ngenda okudda engulu nga ziri saa 12 ez'olweggulu kitegeeza nali ntemi mukitegeera kati awo osangira abagamba mulokole twabadde naye mu kusaba oyo yateebye ki eggulu mukitegeera naawe oyinza okulowooza nti oli wano tubadde mutundwe naye nga mwana tuwava wano ne wabaawo ekikubako yingira ki kubanga bagaana okukyusa omuki omutima gwo buli be basomese mutundwe obitulekera wano ne mu bitabo mukitegeera